My name is Viola Bagaya. I live with my poor simple family. Yeso ketandika butandisa kalango. Today is my 20. Kale no mu bulamu obwa mwana mwalono Viola Bagaya. Eka basuliliranga emiwogo okutalimva. Naye lunaku luno boyfriend yamutera wa Kabaga akuzize emyaka 25. Bamuyimbira akayimba akamazaalibwa akwaliko sanyuka kwerere eri omuwala ono n'emikwano gye. Naye eryali essanyu lyazaala miranga tukyalengera kalango tagudde anogose bunogosi ekiro ekyo kyafuuka ekirala poliisi kuba bino nekidda ku bikukujju embeera bwe yatabuka genda kufa mu ggwewo abaali bali Kabaga ebisakiro tandika okwekyusa gy'olimpanga emiranga okuwekula enkizzi tukyalengera kalango tukyalengera kalango katono nnyo abaali bagenze ku Kabaga akamazaalibwa jambiya ze zaavaayo ekitta bantu ekitta badigize muga yafayizo firimu yino tukyalengera kalango bannange omwana wange yalazeewa kabadde Kabaga abaana ne bawambibwa ekita bantu kyafuka ekita bantu asooke tulengere kalango katono nnyo ejambiya ze tulengera emu firimu yino miwunya gyokka gimewunya akapale eno nno bagiyita tulagidde I can't fucking kill you. teri ku coming soon olaba akalango obuulizawe bazitunda ofune kopiyo tulagidde ekibwatukira nga bwagambye eyo naye tugenda batugibatuusaako bagise tragedy ekibwatukira kakati ate neeno wagiyita red poza kakati sinema ezakabezi international nga zino ate nga zikolerwa waffe Uganda tugenda kubeera nga tuzikutuusaako nagambwa ekintu kitono nnyo genda mu simu yo beera ng'oinstolinga ka app genda ku Google Play Store installinga ka app bakayita YOTV kateke mu simu yo ogenda kusobola okulaba firimu eno ogenda kulaba sinema eno ne sinema endala nyingi ez'abaana Uganda ku app eyo bagita YOTV gwe ali ku MTN osobola okubeera ng'olaba firimu zino nga tukozesa data nkiddamu esa data free service ate gwe ali ku mikutu emirala nga Airtel ne Orange n'emirala mingi osobola okubeera ng'ogiraba firimu zino naye ng'ate okozesa data okusala ebinungo okusala amalookooli byonna biri mu sinema eno banange kyerupe kyono aze okubeera ng'akuba banne emimiro bamuyita John King si ye yekka ne muzeeyi Matias ali muzeeyi wa kazi kabude wa director Geoffrey King banange kano ne sinema endala gye bayita ekizibiti ne sinema nyingi nyeza bana Uganda ogenda kuba ozisanga ku YOTV just genda installing ka app bakata YOTV goberera ebiragiro teka mu nambayo subscribinga awujja kusobola okulaba sinema zino nga tokozesa data gwali ku MTN gwali ku mikutu emirala ojja kusobola munange okubeera ng'okozesa ka data katonotono otherwise ate munange katulekere ekyatulese ku mulundi guno Ente Productions munange bata ebananyi ne sinema baga Maureen Logos production yalinga akulembere production Alan King Jr. Kerincho tumulabye nnyo Maureen Logos ne mwenyita kabuzeemu omukulu Akisa Mpazo asa kuweza mukaseri akamanyirwa nga My Hero era nga kwe kali ku channel yennyini n'abalala bangi nga Eric Mbawa ne Jackie Joy Kantono Geoffrey King director of photography ate nga Busubula Ludigo ziwa Poshe editor wa sinema gye tugenda okubeera nga twolekera wakaiso kalya ne muno ka sinema ka Kina Uganda era nga tugenda kugakwata mpola kakati mu kutandika baga tuli ku kyalo Ntaawa kiri mu district ya Kayunga abato bano babiri kwate enyonyi tuvuge enyonyi oli musiru njale ndumu oza nyonyi gwe naye mwana
nzize mwana tufere nga tuzanya ikirincha nzize tufere nga tuzanya tukatumfwako ndagimbwa bwako gwe mwana nawe Ivan mwana ombowa situlekiriro mwana sikutegeera gwe kakati Ivan Tamu. embeera ikasi nungi No mangu. kakati tamu oba kirincha Bulijjozi. yuno ngagiwamamiwe nga mugali gukomyewo mangu Amuka. ojja okunoonya lambooko okudda mwana leero Ivan simutegeera mwana leero tali mu muudu Mulwadde. kiki yalwadde ali munsanye kati ekiro mbu tebaalidde emmere n'ekyemisana tebannalya kantu ate ne taata wekirala ndibanga bamugobye mwana ku mulimu jigira abeera King VJ yakuweereza kasinema nga kano Kale. n'obulala bungi buli ku channel yemu subscribing ofune ebisingawo kasenyega mwekali ekifuba kiryawo kitutiginya mpolampola naye tugenda kuba tukannyonnyoka ati kajjudde ebyokuyiga nfanfa famire munange yeeno bwabeereyo n'ofunako okulyako enkya ekyemisana n'ekyeggulu webazanga ku Katonda bano bano munange ekyenkya kyaganye ekyemisana kiganye so tebamanyi oba n'ekyeggulu banakifuna maama amaziga agamuyitamu agamba omwana munange guma ngenda kuyiiza ekyokulya taata ali wano bimusobedde omulimu bamugobye talina wadde ekyokubeera nga ate munange awafamire kati waliwo abaatuuka nga yetaamu nenyoko we tosanyisa okukulamu naye maama taamu ogivuga azanyukira yeetise ogyewale taata yafunamu n'akamwenyumwenyi wano wanye mu bantu abakukyalira weesesa majeemu kufukumbira naadde akakyaya gokubawa agamu neetegedde embeera gye muyitamu omwana aze naŋŋamba ati nomule temunnafuna kaakulya nange kwe kujja ate nenzija neetoola ku gye tubadde naye mu nnyumba ne mbaleeterako ekyangwe kiikino munywere ekambuiza ebyokya sinakyekyokka ne ku kiwunga kiikino akati kirincha yagala gwesiya mwana mwana wewali nemulya ne kaswiti wewali buladi nkwaterekawo mpolampola munange neyanziza mukwano neyanziza neiba tweyanzige banange si nnyo Uganda yavu eno bagamba munange akatono koyina kowako ne muno olyako ne muno agamba munange otutaasiza enjali badde natera okunzitira omwana nti mukama akumpeera omukisa maama kirincha taata yawulira nga tamanyi kyakuzaako wabula akamwenyumwenyu kamuta kasinema kabadde ka bimpi naye nga bakayita okalya ne muno temuyomba mbu lwaki kampi otherwise just beera ng'osubscribinga kweno channel osharinge ne linki ogiweereze banno sinema endala ngireeta mu bujjuvu eno yennyini ne sinema endala nnyingi endala kwe ziri ku channel tonnaziraba bulabi wabula scrollinga wansi awo ojja kuba ozeekaanya abeera King VJ ku 0701 era 01 0991 kaakati oyizeemu ki gwe munange okugabirako muno si kintu kibi era okugaba n'okusharinga akakatono koolina ndowooza oba oliawo tekyandibadde kintu kibi naye lwakuba nti munnaffe ffe abantu abamu ate bannayuganda tugenda tulowooza mbu olw'okuba olina nti enkya tebikuggweko wabula mbagamba enkya n'eggulo ako koolina singa okawaako munno mukama omukisa asobola okuwa obutalina na buyinike ate ne weesanga ng'ofunyemu bingi wabula bw'olowooza nti nno ekyo ky'olina tekigenda kuggwawo ogenda kukirya ogende emmanju mu ttooyi mu kaabuyonjo kifulume kwegamba ebintu ebiggwawo nze ngamba byandibadde tebitutunuzanga bubi otherwise bw'ogabanyaako oyo atalina ate mukama asobola okuwa omukisa ate naye obeera omutaasiza mu kaseera ako so tomanya ati naawe ate nkya kijja kuwula ate yakuwe babadde bakayita okalya ne muno mukama abankumire munange mweraba